Masaka munnaddipi Richard Sebamala omubaka wa Bukoto Central naye asunsuddwa ku kkaadi okuddamu okuvuganya ku kifo kino. Alex Ntamukalinzi nga talina kibiina kyajjiddeko naye asunsuddwa oluvannyuma lwa kkaadi ya NUP eyamuweebwa okumunyagibwako Jamiru Kivumbi eyasunsuddwa olunaku lw'eggulo. Singa emyalo ku nnyanja wano nina emyalo kumpi 7. Gavumenti eno ku mafuta gokka ku sukaali n'ebirala efunako buwumbi obusukka 2.5 okuva mu Bukoto Central. Naye tetubulaba. Abantu bange tebabulaba mu byanjigiriza, tebabulaba mu malwaliro, tebabulaba mu basannyalaze, tebabulaba mu bintu eby'enjawulo. Zize okusika eddoboozi y'abaana Bukoto Central liddamu okuwulirwa. Ekizibu ekyasinze okusanga mu Bukoto Central ky'amazzi. Bukoto Central ekizibu ky'amazzi kinene nnyo, abantu banywa n'ente, bw'ogenda ebuyaga eyo abantu batambula kilometers bagenda okufuna amazzi. Mu kibuga Masaka, Justin Nammere naye asunsuddwa okukwatira NRM mu bendera ku kifo ky'omubaka omukyala ow'ekibuga Masaka. Basebo ne bannyabo nina omwoyo gw'eggwanga. Basebo ne bannyabo nina omwoyo gw'ekitundu. Basebo ne bannyabo munzikirize embeera eddoboozi lya bonna. Mu disitulikiti y'e Kalungu eyali minisita w'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Kisempijja naye asunsuddwa okuvuganya ku kifo ky'omubaka owa Kalungu East n'asuubiza okuddamu okutumbula ebyo bye yaleka akoze. Twetaaga amakolero agasinga awo emirundi nga 10 bannakalungu oluvannyuma lw'okulonda akaluko mu January basuubire nti ebitundu ebitatu ku lw'amasannyalaze biteekwa buteeko. Abalala abasunsuddwa e Kalungu kuliko Joseph Gonzaga Sewungu owa NUP mu Kalungu West, Helen Nakkeeyo omuyiribi owa NRM ku ky'omubaka omukyala owa Kalungu, Matiya Kintu owa Democratic Front mu Kalungu East n'abalala. Nze kyenwanirira kuteesa Kalungu egende waggulu. Kyengenda okukola ekinene kwe kulwanirira ebyo ebintu gavumenti byetuteerawo ffe ng'abantu b'owansi okubanga tuganyulwamu. Naye ate ne weesanga ng'ebintu ebyo abakozi olumu tebabiteekesa mu nkola. Nzize kutereeza ebyalima ababaddeyo. Kalungu eyo East ogiraba abantu be basindise ebiseera ebisinga babadde bagwira. Andrew Ruchamuzi batemye etto owa Democratic Front naye asunsuddwa ku kifo kya Bukoto Central naye n'asuubiza abalonzi nga bwazze okulwanirira bo. Kubanga buli minisitule nteekwa okugendayo ndabe nga ndoobinga nteekwa okukola ku bintu by'abantu abawansi. Tunulira amazzi buli ka trading center nja kasimamu oluzzi olwawazi nga bagula ekiromora siringi 10. Mu Bukoto East, Ronald Evans Kanyike akutte ebbendera ya NUP asunsuddwa nga kw'otadde ne Zahara Nalubyayi owa Democratic Front naye asunsuddwa ne basuubiza abalonzi. Akatale si kalungi, ebijimusa bya bbeeyi, ebikozesebwa mu kulima bya bbeeyi, mukimanye nti eddoboozi lyammwe ligenda tugenda kuliyimusa. Ekirala baganda baffe bonna abali mu makomera tuzze mu kalulu kano olwaleero nga tukeetabamu tulabe nti nno mununulwa. Nabasanze bana Bukoto East nga balina amakubo amabi. Nganze omubaka addako nja kulondoola emirimu gya gavumenti era nfuba okulaba nti palamenti etuwakeke yaffe nga bana Bukoto East kuba naffe tuli bawi wa musolo. Ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Masaka Joanita Nalule akwatidde NRM mu bendera asunsuddwa n'asuubiza abavubi n'abavubuka ko n'okutumbula ebyobulimi. Namasaka ensonga z'ebyobulimi ngenda zikwasa maanyi omuli ebbeeyi y'ebirime eyeekanamye, omuli ensigo embi ku katale etali yambala, omuli eddagala erikozesebwa eriri fake ndala mu nnimiro zaffe. Ebyo ebimu ku bintu byengenda okulwanira kuba Masaka yimiriddewo ku bulimi, busuubuzi na buvubi. Ne Joani Namutaawe owa NUP naye asunsuddwa ku ky'omubaka omukyala owa Masaka. Tubaddeyo nga tukolerera abantu, so kino kye tutandise olwaleero bagenda kutegeera nti Namutaawe abadde ku ground ate mwana mukozi, so mbasuubiza bannamasaka wendi. Akulira ebyokulonda e Masaka Mebbo Kwalikunda ategeezezza nga bwe basunsudde abantu 18 okuvuganya ku bifo by'ababaka aba palamenti mu disitulikiti eno. Toto y'abali nominated tulina abantu 18, abakyala 3, Bukoto East ebaddemu betusunsuddemu 7, Bukoto Central 8. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.